Gavumenti ekakasizza nti ebibinja bisatu eby'enzige byayingidde e Karamoja bituuse mu bitundu eby'etteeso naddala e Katakwe. Zino zaayingidde disitulikiti eno olunaku olw'eggulo, ekiwaliriza minisitiri w'obulimi okusitukiramu. Minisitiri w'obulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisembijja ssaako omubeezi we Agule Bagiire ne minisitiri omulunzi wa tekinologiya Peter Ogwanga bagenze nga batuukidde mu Nnyonyi. Okusinziira ku minisita Ssempijja enzige ziva mu disitulikiti emu okudda mu ndala naye nga nabo tebatudde bali mu kuzirondoola. This is Katakwe. Yes. Now it could be this one which was in Amudat. So we still have to confirm whether this is the same swarm and we are counting it twice or not. Ssempijja ategeeza nti gavumenti etebulira ndala n'abakugu baayo okulaba nga enzige zino zirenyebwa ku nfeete. We have 3 swarms now confirmed. We are surveying them. We are doing our surveillance and we have all the information now. We have the experts. Ategeeza nti eddagala eryetaagisa mu kuzifuuyira weeriri nga balina okukikola ku makya n'olweggulo. Of course, you know, we don't spray during the day when it is warm. It must be very early at 5. Ye minisita Bagiira wajagidde abatuuze obutagoba nzige zino kyokka buukiri n'abakwatibwako zirwanyisibwe. Just tell us, then we can, because these yellow ones are not going to eat your what? Your crops. Ategeeza nti ekirungi enzige zino eziri mu langi eya kyenvu si za bulabe nnyo kuba ziba zikuze. These, so long as they are yellow, those ones, you know, they have one job, to lay eggs, to further their generation. They don't have any effect on man, on human beings, directly. So we can eat them? You can eat. Right now, before we start our exercise, you can. But they are not like Ensendene. As a scientist, Ensendene is soft. These ones are hard. So if you eat 50 Ensendenes, these ones you may not eat 50 because your stomach may have issues. Ategeeza nti omulimu gwa zino kubiika magi agavamu obuyanzi nga bwe bulabe eri obutonde bw'ensi. Those hoppers are reddish brown, and they are very destructive. Those are the ones that eat. Those ones eat anything green. They will even eat these vines. They are deadly. Now those ones are the ones that we are going to target. Those ones we are going to target because one of these lays up to about 300 eggs. Ye minisita Ogwanga ategeeza nti embeera mbi naye nga basuubira okuzirinya ku nfeete. So all we want is the spraying should begin with immediate effect so that we can arrest the situation like it. Ye ssentebe w'eggombolola Palamo Amy Ogirot ayogedde nti enzige zino zaatuuse ku ssaawa 21 ez'akawungeezi. Most of those trees were all green, but where you see all they have eaten them. Yes, so they are still. Olunaku lw'ekya gavumenti lwegenda okutandika okuzifuuyira nga ekozesa ebintu ebyenjawulo okuli n'obunyonyi obwevuga buyite drones. Olw'eri Fred Masaba yakusakidde eggulu eno ku Lwawukere TV.